إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبو الغاندة بيبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، واجتيب الله عز وجل ودبوا مwe abujuze mwe birungi bingi, وبارك الله فيكم. tumusaba Allah azza wa jalla atunyoreze ku sunna, atunyoreze ku tawhid, atuwewaze shiriki, atuwewaze okuzula mu dini ye wekitiibwa Allah tabaraka wa taala, atuwewaze obukafiri n'obunanfuusi wekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Tumulajanira atuwongere mu byengera bye, tumwebaza byatugabiriddeko ebyengera bye wekitiibwa Allah, era tumusaba atuwongere mu byengera bye ebitagwayo wekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Tumusaba atereze obusiraamu bwaffe, tumusaba atereze embeera y'abasiraamu gye balimu. Wa barakallahu fikum mu nsi yonna. Tumusaba Allah tabaraka wa taala asaasire baganda baffe abaafa bonna, abasonyiwe ebyabasobako. Tumusaba Allah azza wa jalla ataase baganda baffe bonna abali gye bali yonna abanyigirizibwa. Tumusaba Allah azza wa jalla abataase, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Abuluganda, omusomo gwaffe silsilatu durusin hawla aljannati wan nar, emisomo egikwataganako kujjana n'omuliro gwa Allah tabaraka wa taala. Teweerabira nti twatandika n'omuliro, era ng'olwaleero lekisa gye tugenda okubeera nti tufuna insha Allah taala lekisa ya namba 10 egenda kwataganako n'omutwe ogugamba nti shiddatu harriha, obuyitirivu bw'okwokya kw'omuliro gwa Allah azza wa jalla, wa idhami dukhaniha wa shirariha, ne obunene oba obungi bw'omukka gw'omuliro ogwo, obukwafu bw'omukka gw'omuliro ogwo, ne ebbugumu lyagwo, okiwulidde, ensasi zaagwo, obunene bwazo, okiwulidde, ensasi zaagwo. Ensasi bye bintu kwegamba nga bw'onaakuma essigiri ng'amanda gabadde si magumu nnyo, ate nga essigiri eri bweru awo mu budde obw'empewo obulungi, neba nga kwegamba ekuba busparks obwo, okiwulidde, obuntu obwo buvaako nga bwaka nga bubuzikira waggulu, bwaka nga bubuzikira waggulu, obusasisasi obwo bwe bayita sharar, oba wano kyayise shirar. Wa barakallahu fikum. Naam, qala ta'ala, wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba bwe yali ayogerako ba ashabu shimal, yagamba nti wa ashabu shimali ma ashabu shimal, abantu abagenda okubeera ku mukono ogwa kkono, okiwulidde bulungi, be bali wannaabo, oba n'abategeera otya, oba bagenda kubeera batya. Fi samumin wa hamim, bagenda kubeera fi samumin wa hamim. Ekigambo samum kwegamba hawa, empewo, okiwulidde bulungi, empewo egenda kubeera ya kwegamba samum, kwegamba arrihu alharra ashadidatu alharr, empewo eyokya okamala obukamazi, ng'eyokya okufa obufi
min harri jahannam ngeva mu bbugumu lino erya jahannam ngeva mu kwokya kuno okwa jahannam kibayita samum. Ate hamim olweje bagenda kubeera mu mpewo eyo kya okkamala obukamazi ate nga bali mu lweje. Okiwulidde bwe kubeera kwagala kunywako ku mazzi ngaago naki nga lweje. Ma'uha alhamim alladhi qad ishtadda harruhu wa yaghli, amazzi nga okwokya kwagwo kwayitiridde buyitirizi. Allahu akbar, nga kuyitirivu okwokya kw'amazzi ago. Mwana wattu nga n'okwesera geesera. Okiwulidde bulungi lweje. Kati bye bagenda okubeera mu ebyo. Wa dhillin min yahmum, ekisiikirize bwe kibeera nga kisiikirize ng'ekyo. Okiwulidde bulungi ekyandibadde kibagasa nga bw'omanya ekisiikirize emigaso gyakyo, naye ng'ate kino kigenda kubeera min yahmum. Okiwulidde bulungi, yani dukhanun shadidu sawad, nga kika. Okiwulidde bulungi nga kiddugavu kikwafu okkamala obukamazi. Abantu abo bwe bagenda okubeera bwe batyo. Allahu akbar. Eyo no suratul Waqi'a okuva ku 41 paka 44. Waqad tadammanat hadhihi al-aya, eyo no aya mwana wattu bwe tugyetegereza erimu dhikra ma yatabarrad bihi an-nasu min al-kurabi wal-harri. Kwegamba abantu bye bandibadde oba kwegamba erimu okwogera abantu kwegamba ebbugumu libakutte omuntu wano mu bulijjo mu mbeera yaffe, omuntu singa ebbugumu libeera nga limukubye naki. Okiwulidde bulungi ebintu bye yandibadde yeetaaga okukozesa, okiwulidde okumukkakkanyako n'okuwulira obulamu obulungi naki. Okiwulidde kati eno aya ebyogera era nga kugamba bya mirundi esatu. Alma, omuntu yandyetaaze ku mazzi ng'ebbugumu libadde limukubye bulungi oba ennyonta emukutte. Alhawa, omuntu yandiyagadde empewo. Okiwulidde bulungi era y'ensonga lwaki olaba nti abantu bateeka amazzi mu fridge ganyogogeko oba kale ne bagateeka mu kisiikirize abeere nga businga abeera ng'akyamuse oba abugumye asobola okunywa ku mazzi ago n'arefreshinga omubiri gwe. Okiwulidde bulungi bwe kibeera kyagundi kya mpewo, omuntu bw'abeera ng'abugumye ennyo yandiyagadde empewo. Kyovudde olaba nti mu mayumba abamu bateeka mu faani, abamu bateeka mu air conditioners, mu motoka mubeeramu nankani AC. Okiwulidde bulungi mu ngeri ya kukkakkanya okwokya kuno oba ebbugumu lino. Bulijjo bwe kiti bwe kyandibadde ng'empewo zandibadde zinnyogoga. Okiwulidde bulungi amakulu nga zirina hudu, zirina obutebenkevu naki. Wavil, omuntu ekyokusatu kye yandiyagadde ng'abugumye. Okiwulidde bulungi afunye ebbugumu ng'eryo yandiyagadde ekisiikirize. Okiwulidde bulungi yandiyagadde ekisiikirize ng'ekisiikirize ekyo kwegamba kibeeramu empewo refreshi. Okiwulidde bulungi isobola okumukkakkanya. Okiwulidde ebbugumu liri lyabaddeko n'awulira emirembe. Ebintu ebyo bisatu ng'omuntu abadde afunye ebbugumu ery'amaanyi mu butuufu byalowoozaako. Okiwulidde era bye byandibadde bikozesebwa: alma, amazzi; alhawa, empewo; wavil, n'ekisiikirize. Okiwulidde bulungi byonna olaba nti bibeera bikkakkanya omuntu ono nadda mu gundi mu mbeera ennungi. Okiwulidde bulungi nakkakkana nadda mu mbeera ennungi. Wa dhakaratil aya, ate mwana wattu aya bwe tugyetegereza yeeyogedde anna hadhihi, nti mazima ddala ebyo ebisatu kuba byonna mu ebiri omwo. Okiwulidde mu aya gye tukulembezza okusoma, naye bw'ogyetegereza ebyo ebisatu byonna la tughni an ahli nnaari shay'an, tebirina kye bigenda kugasa muntu agenda kubeera mu muliro wadde n'ekimu. Tebigenda kumugasa nga bulijjo bwe yalinga abigasibwamu ng'ali ku dduniya. Okiwulidde bulungi bino byagenda okubeera oba bigenda okubeerawo ng'amaze okuyingira omuliro. Ya'adhan billah, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala taasa omuliro gwe. Mwana tubigenda kubeera nga tebisobola kugasa mwana Adamu n'akamu n'akeddagala nga bwe byamugasanga ng'ali ku dduniya. Fahawa jahannam, empewo ya jahannama. Empewo ya jahannama oba empewo eva mu jahannama as-samum. Kiki kye bayita tugamba egenda kubeera kugamba nga samum, eyitibwa samum. Okiwulidde bulungi tugambye nti wa huwa rihu alharra ashadidatu alhar
min harri jahannam yempewo eyokya okamala obukamazi nga egenda wala mu kwokya naye ng'eva luddawa ng'eva mu bbugumu ly'omuliro jahannam ng'eva mu bbugumu ly'omuliro jahannama. Kakati awo kitegeeza nti empewo tegenda kubeera ng'ebagasa wabula egenda kubeera ng'eyongerako bwongezi adhaabu. Ekyokubiri alma amazzi omuntu bw'abuguma yandibadde yeetaaga amazzi naye munnaye gano amazzi aganankani agogerwako okiwulidde bulungi abantu b'omu muliro ge banaabeerako ge banaabeera nti oba ge bandifunyeeko akisesi ate go gafaanana gatya yahmum okiwulidde mauha alyahmum amazzi ago lweje alladhi qad ishtadda harruhu wa yaghli okiwulidde bulungi nga mayitirivu gakwokya nga n'okwesera geesera enkalamata ng'eye mukutte ennyunta emukutte ng'ag'okunywako Allahu akbar ng'ate gafaanana bwe gatyo subhanallah ganaamugasa. Ekyokusatu adh-dhill ekisiikirize eno ku duniya kibadde kiggasa naye ate munnange ku akhira nga Allah subhanahu wa ta'ala alina gwageredde okuyingira omuliro ekisiikirize tekigenda mugasa anti dhilluha alyahmum ekisiikirize ky'abantu b'omuliro ekisiikirize kya jahannam yahmum okiwulidde bulungi dukhanun shadidu sawad kikka nga kiyitiri kikwafu kiddugavu okamala obukamazi. Allahu akbar subhanallah. Naam وكما هول في هذه الآية أمر أصحاب الشمال أهل النار الله تبارك وتعالى ngabo yatiisa ku nsonga y'abantu abagenda okubeera ku kkono abantu b'omuliro hawala fi ayatin ukhra amra an-nari era bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala yabijjisa yatiisa okiwulidde bulungi ekifaananyi ky'omuliro oba ensonga y'omuliro okiwulidde bulungi ku yawm al-qiyama eri abantu abagenda okubeera nti baguyingidde. Faqala owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa amma man khaffat mawazinuhu naye n'oyo yenna minzaani ye gweriwewukira ebibi ne bibeera nga byebiwewuse okusinga ebirungi fa ummuhu hawiya maama we agenda kubeera hawiya kikyategeezaamu yani fa ma'waahu ila jahannam obuddo bwe agenda kuyingira muliro jahannam. Wama adraka ma hiya naye gwe omuliro ogwo ogutegeera otya okiwulidde bulungi jahannam oyo hawiya omutegeera otya Allah n'amunnyonnyola n'agamba nti naarun hamiya muliro gwokya nnyo yani harratun qad ishtadda iqaduha omuliro gugenda kubeera nga kugamba gwokya okufa obufi okiwulidde bulungi ng'okwokya kwagwo okumwa kwagwo Allahu akbar nga kwayitirira. Eyo ne suratul Qari'a okuva ku namba 8 paka ku aya eya namba 11. Naam wadhillu alladhi asharat ilayhi al-aya ekisiikirize aya kyeyogeddeko Allah tabaraka wa ta'ala wagambidde nti wadhillin min yahmum ekisiikirize kyagenda okubeera mu masha Allah Allahu akbar nga kikka nga kiddugavu kyamaanyi mu suratul Waqi'a wali 43 Allah wagambidde ku kisiikirize ekyo kyayogerako ekisiikirize huwa dhillu dukhani nari kisiikirize kya kikka ky'omuliro jahannama wa dhillu atenga ekisiikirize bulijjo yush'aru adatan ekisiikirize bulijjo mwana tukitegeerwamu oba kibaamu oba enfaanana yaakyo bulijjo okiwulidde bulungi yush'iru adatan kugamba mu mbeera ya bulijjo kiraga oba kibaamu oba kibeera binnadawa nga kirimu moisture okiwulidde bulungi kirimu obuntuntu obwo moisture oba bakiyita batya mu Luganda okiwulidde obuntuntu obwo bulinganga amazzi okiwulidde bulinganga luvepa okiwulidde naye nga kwegamba buzza nankani mbeera mu nteeko kugamba kibeere nga kinnyogoga bulungi okiwulidde walburuda ne coldness obunnyogovu bulijjo kisiikirize bwe kityo bwe kiba okiwulidde Allah bwe yakitonda kugamba kibeeramu embeera y'obunnyogovu eyo okiwulidde bulungi kama anna nafsa
tuhibbuhu wa tastarihu ilayhi nga bwe kiri nti omuntu era bulijjo mwana wattu abeera akyagala era nga mwawummulira okiwulira n'afuna raha okiwulira. Amma hadha dhill wabula ate kino ekisiikirize Allah kyatulazeeko ku yawmal qiyama ku saidi y'abantu ba jahannam ab'omu muliro fa innahu laysa bibaridin almadkhal mwana wattu bw'okiyingiramu kikinyogoga n'akamu n'akeddagala wala bikarimi almanzar ate ne mu kukitunuulira si kyekitiibwa si kyekyokubeera nti kiyinza okutaasa omuntu kiyinza okuyamba omuntu la abadan. Ate kino kisikirize kirala innahu dhillun min yahmum yani min dukhanin shadidi sawad wakiwulidde kisiikirize nga kyakikka ekiddugavu kamalubu kamazi ekya jahannam. وقد حدثنا القرآن عن هذا الظل قرآن nno munnange yatunyumiza dda bigambo bya Allah tabaraka wa taala ku kisiikirize ekyo alladhi huwa dukhanu jahannam kiva oba nga kyekikka kya jahannam alladhi ya'lu annar ekigenda okubeera ku ntiko y'omuliro waggulu w'omuliro. Faqala Allah tabaraka wa taala yagamba intaliqu ila dhillin dhi thalathi shu'ab agenda gamba abantu b'omu jahannam abantu abagenda okuyingira omuliro nti ntaliqu mugende okiwulidde bulungi mukulugguke ila dhillin yani dukhani jahannam eryekikka kya jahannam dhi thalathi shu'abin yani yatafarra'u minhu thalathu qita'in kigenda kubeera nga kirimu ebitundu bya mirundi esatu ebitundu bya mirundi esatu ekisikirize ekyo oba ekikka ekyo. La dhalilin wala yughni min al-lahab la dhalilin yani la yadhillu min harri dhalika al-yawm okiwulidde bulungi si kisiikirize nti omuntu ajja kibeeramu okiwulidde afune raha awone okiwulidde awone okwokya kwaki kw'olunaku olwo okwokya kwa jahannama n'akamu n'akeddagala wala yughni min al-lahab okiwulidde bulungi amakulu la yadfa'u wala yubqi wala yaqi tekitaasa muntu nyonta tekitaasa muntu bugumu tekitaasa muntu kwokya kulyo kwa jahannama naki abadan. Embeera gyalimu omuntu Allah tabaraka wa taala gwageredde nti agenda mu jahannama subhanallahi alazim mbeera yakwetaaga refreshment mbeera yakwetaaga amazzi gannyogoga kisikirize kirimu raha mpewo zinnyogoga naye wano si bwe kigenda okuba n'akamu n'akeddagala nga tekimugasa tekimuyamba. Innaha tarmi bishararin kalqasr wallahi omuliro jahannama Allah tabaraka wa taala gwogerako nti gugenda kubanga guvaamu obusasisasi buli bwe twalaze oba bu sparks nga gukasuka bu sparks obwo ma yatatwaya yaru okiwulidde minannaari buno obubuuka waggulu bugenda bwe nannyonnyoddeko okiwulidde bulungi bw'otegedde obulungi. Naye obw'omuliro jahannam Allah tabaraka wa taala bwogerako nti innaha tarmi bishararin kalqasr okiwulidde bulungi yani asharara akasasi akagenda okuvaamu akamu kalbina nga kalinganga omuzimbo almushayyad omuzimbo guli omusitufu bifulaati okiwulidde bulungi nga akasasi kamu bwekatyo bwe kafaanana fil izami wal irtifaa mu bunene ne mu kwambuka mu bbanga okiwulidde bulungi. Allahu akbar. Ekyo nakyo kyongera okutulaga oba okukakasa ebitwayogera mu lecture yaffe ey'emabega gye sijjukira bulungi nzijjukira omutwe gugamba sijjukira namba yaayo naye omutwe gwali gugamba nti idhamu si'atu nnaari obugazi bw'omuliro wa bu'du qa'riha n'obuwanvu bw'entobo yaagwo depth yaagwo okiwulidde bulungi. Kati bwe kibeera nti akasasi kamu kokka kalinganga bina muzimbo mulamba la hawla wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allah gamba nti kaannahu jimalatun sufur nga kwe gamba kaanna sharara ibilun sudun yamilu launuha ila sufura okiwulidde bulungi kwe gamba ngange ngamiya
kwegamba kala yazo egenda eddako mu gundi mu sufra kyenvu yellowish wakiwulidde eyo suratul mursalati okuva ku aya 3 paka ku aya 3 kakati fal aya tuqarriru aya mwana wattu ekikatiriza eraga anna ad-dukhan alladhi yatasaa'adu min hadhihi an-nari nti mazima ddala omukka ogugenda okuva mu muliro ogwo omukka ogugenda okuva mu muliro ogwo okiwulidde ogwa Allah tabaraka wa taala jahannama lidakhamatihi yanqasimu ila 3 aqsam olw'obunene bwagwo guteekulwamu emiteeko esatu okiwulidde omuliro ogwo yulqi dhilalan guleeta ekisikirize walakinaha ghairu dhalila naye ng'ekisikirize ekyo mwana wattu tekisiikiriza amakulu tekiyamba ng'ekisikirize ky'oku dduniya bwe kyali okiwulidde nga bw'okiyingiramu ofuna refreshment ofuna empewo ezinnyogoga naki ate bino kakati kino ekisikirize si bwe kiri wala taqi min allahabi almushtaal okiwulidde ate teguwonya kwokya kuli ebbugumu liri okumwa kuli kwakumwa obukambwe bwagwo abadan tekiyamba n'akamu n'akeddagala amma sharar hadhihi an-nar almutatayira minha nankani obusasi buli obw'omuliro guno obuvaamu okiwulidde bulungi fa innahu yusbihu alhusun ad-dakhma mwana watu gulinganga zine farasi ennene okiwulidde engamiya ziri ennene kama yushbihu hadha sharar aljimal as-sufur aljimalatu as-sufur okiwulidde aljimalata as-sufur okiwulidde nga bw'olaba nti kugamba obusasi obwo bufaanagana ngamiya okiwulidde zino ennene mpagufu obulungi ennyo ezigenda mu kyenvu yellowish naye nga zitegeezebwamu al iblisud ngamiya enzirugavu okiwulidde qala alhaqu mubayyinan quwwata hadhihi an-nar yagamba Allah tabaraka wa taala nga nnyonnyola obunene n'amaanyi g'omuliro ogwo okiwulidde wamada ta'thiriha okiwulidde fil mu'adhabina n'obuyitirivu bw'okkosa kwe kugenda okukosa bano ababonerezebwa abanaguyingira abanaafuna adhabu zaabwe kugamba Allah tabaraka wa taala ayogera ng'agamba atya owekitiibwa Allah azza wa jalla agamba sa uslihi saqar omujemu yenno omushiriku omunnanfuusi omukaafu okiwulidde bulungi Allah tabaraka wa taala agenda kumusonseka agenda kumuyingiza omuliro saqar wama adraka ma saqar naye gwe omuliro saqar ogutegeera otya jahannama nti okiwulidde bulungi omuliro gwa Allah tabaraka wa taala gonna mannya gaago okiwulidde kati Allah n'agunnyonnyolako ng'agamba nti la tubqi wala tadhar okiwulidde yani la tatruku lahman wala tatruku idhaman okiwulidde teguleka nyama teguleka magumba lawahatun lilbashar gwokya okiwulidde ennyama kwegamba ennyama neyeefumba nesiriira bakuyita batya okufuma okiwulidde mu suratul muddathir okuva ku 26 paka ku 29 innaha ta'kulu kulla shay'in gulya buli kimu tudammiru kulla shay'in gusaanyawo buli kimu la tubqi wala tadhar tegulina kyeguleka okiwulidde bulungi tahriqu aljulud gwokya amaliba watasulu ila al'itham gutuuka gusensera ne gutuukira ddala ne ku magumba fatasharu ma fil butun gusaanyawo byonna ebiri mu mbuto z'abantu munda okiwulidde bulungi gubisaanyawo watatla'u ala al-af'ida ne guyingirira ddala ne gusenserera ddala wallahi paka ku mitima. Allahu akbar. Allah taase ya rabbi omuliro gwe. Allah taase omuliro ya rabbi atuwe emitima egitya egyebulirira tunulira waqad akhbarana الرسول صلى الله عليه وسلم يتغامب دا أمبك والله صلى الله عليه وسلم أن نارنا نتمزما أمريو غوافي غنو غتوكو سوانو كالدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم echono chitundu butundu kubitundu tundu nsanvu ebikola omuliro jahannama nabbi bwayogera ebyo sallallahu alaihi wasallama basahaba kyabagejjako basahaba kyabayitirirako ne bamugamba ya Rasulallah
owange omubaka wa Allah in kanat lakafiya. Allahu akbar. Guno gwo ku dunia gwokka nga wallahi nagwo gumala okubeera nti gwokya nga wallahi gwokya kwokya kwagwo nga kumala. Okiwulidde? Qala nabi yaddamu n'agamba sallallahu alaihi wasallama nti fuddilat alaiha omuliro guno ogw'oku dunia gwe tulina gwe tukozesa mwana watu gukubisibwa nakadi jahannama omuliro jahannama compared ku muliro gwaffe gwe tulina ogwa jahannama gwakubisibwamu oba gukubisibwamu bitis'atin wa sittina juz'an ebitundu emirundi 69. Amakuru nti Allah tabaraka wa taala yajjako ekitundu kimu gwogwo omuliro jahannama gulimu okwokya katugambe okwokya kwagwo oba paati zaagwo katugambe nti okukolebwa kwagwo emirundi 7. Kati Allah n'atoolako ekitundu kimu ebitundu ebikola okwokya kwa jahannama 7. Allah n'atoolako ekitundu kimu kyokka ffe kye tulina kye tukozesa ebitundu 69 ne bisigalayo. Amakuru nti guno gwe tulina otayimuzingamu tayimuzi 70 okufuna okwokya kwa jahannam. Kati ekitundu kimu kyokka ffe kye tulinako ku dunia kye tukozesa n'ogulaba nga togulinako bugumikiriza wallahi ne gwokya ngo bagokyeza kizimbe ng'ekyo ebintu byonna ne bisaanawo ne gukwata akatale mali y'abantu yonna neesaanawo. Bano simanyi emmotoka egudde ey'amafuta ate amafuta ne gayiika abantu baagala kubba mafuta. Okiwulidde bulungi? Omuliro ne gukwata ne gwokya abantu bayitirivu nnyo. Guyinza okwokya oluyiira ng'olwo subhanallah ku sipiidi empitirivu ne gusaanyawo buli kimu kyonna. Allahu akbar. Ekyo kitundu kimu kyokka kye tulina ku bitundutundu ebikola jahannama. Naye ng'ate mwana wattu ebitundutundu byonna 7 kulluhunna mithla harriha byonna ebitundutundu 7 wallahi okwokya kwa buli kitundu mwana wattu kulinganga okwokya kw'omuliro gwaffe. Amakulu ng'oyagadde okufuna oba okusembezaako ku kifaananyi ky'okwokya kw'omuliro jahannama okwata okwokya kw'omuliro gwaffe n'otayimuzingamu tayimuzi 70 n'okubisaamu emirundi 7 okwokya kw'omuliro gwaffe gwonna gwe tukozesa ku dunia okwokya kwagwo n'okubisaamu emirundi 7 n'olyoka ofuna okwokya kwa jahannam. Allahu akbar. Na'udhu billahi min nari jahannam. Tusaba Allah tabaraka wa taala tutasa omuliro jahannama kikulu nnyo. Omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi kyeyatugamba okiwulidde nti bannange temuvanga mu swala gye musadde yonna oba ya sunna oba ya faradha temugivangamu okujjako nga musabye Allah tabaraka wa taala abatasa ebintu bina. Naye ebintu ebyo ebina bikulembezebwa kusaba Allah tabaraka wa taala kutaasa jahannama ng'ogamba otya Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. Ay Allah wange nkusaba ontaase ebibonerezo by'omuliro jahannama. Subhanallah. Saba Allah tutaase ya rabbi. Hadithi eri gye tulabye gye tubaddeko eraga okwokya kwa jahannama ebitundutundu ebikola jahannama ekitundu kimu kyokka kyatuweebwako 207. Allah najjako ekitundu kimu kye tukosa ku dunia yonna. Okiwulidde bulungi? Allahu akbar. Naye ng'ate ekitundu ekyo okwokya kwakyo jahannama yakubisibwamu emirundi 7. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadithi eri mu Bukhari ne Muslimu. Okiwulidde? Ate mulafuvu endala ya Muslimu nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti narukum allati yuqidu ibn adam omuliro gwa mwogo omwana adamu gwakuma gwe tukozesa wano ku dunia. Nabbi n'alyoka atunnyonnyola hadithi eyo. Okiwulidde bulungi? Juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Kitundu mu bitundutundu 7 ebikola omuliro jahannama oba ku bitundutundu 7 ebikola omuliro jahannama. Okiwulidde bulungi? Omuliro jahannama. Naye nga buli kimu okwokya kwakyo wallahi kulinganga okwokya kwaffe wano okw'omuliro gwaffe ogw'oku dunia emirundi 7. Ekigambo kinene baddu ba Allah. Ddala kituufu basahaba kye baagamba nti ya rasulallah wange omubaka wa Allah in kanat lakafiya. Kigambo nga kinene nga ne guno ogw'oku dunia gumala bumazi. Allahu akbar. Nabbi n'alyoka abagamba ekyo nti okubisaamu ate emirundi 7 gwoba okyali ku ebyo. Subhanallah. Nsaba Allah tutaase ya rabbi. Abooluganda barakallahu fikum. Tugamba nti wa hadhihi nnar omuliro ogwo abooluganda la takhbu awaaruha ma'a tatawuli zaman.
omuliro ogwo mwana wattu la yaskunu nahibuha lahibuha omuliro ogwo teguwola okiwulidde buli okwokya kwagwo tekukendeera tekukendeera na biseera nga biyiseewo nti oba murul zaman murul ayyam nti oba ennaku zeetoolodde nti kati guwole abadan. Allah tabaraka wa taala bwe yali akyogerako ekifaanaganako bwe kityo yagamba ng'ayogera ku bantu abagenda okugubaamu nga bagamba fadhuuqu kati no mwenjoyinga ebibonerezo byagwo fadhuuqu mukombe fadhuuqu mufune ebibonerezo bya jahannama falan nazidakum illa azaba tewali kye tugenda kubongera okujjako bibonerezo byokka mu suratul an-naba aya ya 3 Allahu akbar fadhuqu falan nazidakum illa azaba mwenjoyinge temuwogana temukola ebyo tewali kigenda bataasa tewali kye tugenda kubongera okujjako bibonerezo ya rabbi Allah tutaase ya rabbi. Allah tabaraka wa taala bwe yali agwogerako mu aya endala yagamba nti kullama khabat buli we gubeeranga oguwola buli we gubeeranga ogwagala okubeera nti taskun okiwulidde bulungi kugamba gulinganga ogwagala okukkakkana Allah agamba nti zidnahum sa'ira nga Allah tabaraka wa taala agwongera okwokya ng'abantu abongera ebbugumu nga bagwongera bupyate okiwulidde bulungi okwokya kupya mu suratul Isra 9:7 mwe muli aya eyo. Allah tutaase walidhalik nabwe kiti abaddu ba Allah la yajidu al-kuffaru ta'ama ar-raha abakaafu abagenda okuyingira omuliro gwa Allah tabaraka wa taala abashiriku abannanfuusi nga bakuguberamu obugenderevu n'obugenderevu wallahi tebagenda kufuna buwomerezebwa bwa kwesiima okiwulire tebagenda kufuna bukuwumula tebagenda kufuna raha yonna okiwulidde bulungi n'akamu n'akeddagala wala yukhaffafu anhum al-adhabu mahma taala al-adhab Allah tagenda kubakendeerezaako ku bibonerezo ne bwe binaagejja ne bifaanana bitya kyekino Allah tabaraka wa taala kyagamba mu aya eri agamba atya eri mu Bakara 86 Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti fala yukhaffafu anhum al-adhabu wala hum yunsarun tebagenda kendezebwako ku bibonerezo by'omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala wadde okubeera nti bataasibwa. Kyekiri kye yagamba mu aya endala Allah tabaraka wa ta'ala we yagambira nti la yuqda alayhim fayamutu Allah tagenda kubagerera awamu n'obuyitirivu bw'ebibonerezo awamu n'amaanyi g'ebibonerezo by'omuliro ogwo awamu n'okwokya kwagwo guyitiridde awamu n'okaaba okubonaabona okutagambika okwa buli kiseera okiwulidde bulungi okwa buli kiseera kubanga yagamba nti walahum adhabun muqim bagenda kubeera mu bibonerezo nga byalubeerera bafuna obutuuze mu bibonerezo bya Allah tabaraka wa ta'ala okiwulidde bulungi kati awamu n'ekyo Allah azza wa jalla tagenda kubakendera kugamba kugira la yuqda alayhim fayamutu tekigenda kubaawo nti Allah abageredde bafe okiwulidde bulungi baveewo abadan tewali byakufa okiwulidde bulungi la yamutu fiha wala yahya omuntu tagenda gufiiramu ate tagenda kubeera mu bulamu obweyagaza obw'emirembe aliawo mu bibonerezo aliawo mu kubonaabona ebbanga lyonna kati Allah n'agamba subhanahu wa ta'ala wala yukhaffafu anhum min adhabiha tebagenda kendezebwamu wadde n'akamu n'akeddagala ku bibonerezo by'omuliro ogwo n'akamu n'akeddagala. Allahu akbar. Wannaaru tus'aru kulla yawmin omuliro gukumibwa baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala buli lunaku waliwo hadithi ekiragako ngeri mu musirimu okiwulidde bulungi n'omubaka sallallahu alaihi wasallam yatulaga ng'atandika nti salata subuhi okiwulidde bulungi musale swala ya subuhi thumma aksira ani swala oluvannyuma swala temuddamu kusaala hatta tatlu ash-shams paka enjuba weeviirayo okiwulidde bulungi naye bwe yatugamba hadithi mpanvuko maseeri owekitiibwa nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam bwe yali atunyonyola ezinakani ensonga yagamba nti fa inna hina idhin tusjaru jahannam mukaseera ako jahannam aba akumwamu jahannam aba ayongezebwa obukambwe ate waliwo ne hadithi endala mu riwaaya endala okiwulidde ya Abi Hurayra
nga omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti idha ishtadda al-harr singa ebbugumu liyitirira wano mu dunia wetuwangalira ebbugumu bwe liyitirira munaka mu biseera bya dhuhuri fa abridu bis-salah oba asri okiwulidde bulungi kisinziira fa abridu bis-salah esswala mugisikeemukko katono obudde bubeerenga bukendeddemukko okiwulidde bulungi n'agamba nti fa inna shiddata al-harr ebbugumu eriyitiridde min fayhi jahannam liva mu kwokya kwa jahannam liva mu nankani mu nzisa za jahannama mu nankani za jahannama omuliro gwa Allah tabaraka wa taala hadithi eri mu Bukhari ne Muslim mweri barakallahu fikum kakati watusaaru annaru fi yawm al-qiyama omuliro gugenda kumwa ku yawm al-qiyama buli kiseera gubeera gukumwa buli kiseera gwongezebwa obukambwe okiwulidde kakati ne ku yawm al-qiyama era still gukyakumwa indama tastaqbilu ahlaha mu kiseera we gunaabeera nga guwerokaminga abagenda okuguyingiramu era mu kiseera kikimu gugenda kwongera gukume subhanallah gugenda kwongera gukumwe Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti wa idha al-jahimu su'irat omuliro jahim jahannama bwe gunaakumwamu we gunaayongezebwa okwokyebwa okiwulidde okwokya wa idha al-jannatu uzlifat ejjana nesembezebwa yani qurribat min ahliha nesembezebwa eri bannannyiniyo nga bagenda kugiyingira mu suratu takwiri okuva ku 12:13 okiwulidde Sheikh agamba nti wa ma'ana su'irat amakulu g'ekigambo su'irat yani uqidat wa uhmiyat okumwa okiwulidde bulungi okwongerwamu okwokya badu ba Allah tabaraka wa ta'ala Allah akbar tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutase omuliro gwe Allah kitufu nnyo abamanyi kye bagamba nti inna ajsadana ala nnari la taqwa bannange emibiri gyaffe bannange emibiri gyaffe kunnankani ku muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala bannange tegimalako tusaba Allah azza wa jalla tutase atusonyiwe ensobi ze tugwamu ng'abatonde ayisize mu tawhid bwe tulina mu kumwawula mu aqida entuufu mu busiramu bwaffe bwe tukola naam ayisize mu ikhlas bye tukola nga tubikola ku lulwe owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atutaasa omuliro jahannama atuwafake Allah tabaraka wa ta'ala okukolerera ejja naye owekitiibwa Allah azza wa jalla n'okubeera nti twesamba omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala abooluganda omubaka sallallahu alaihi wasallam twakyogeddeko yatukuutira nnyo okubeera nti tetuva mu swala okujjako nga tusabye Allah azza wa jalla atutaasa ebintu bina ebyedduwa egamba Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal bana buli omu asabe owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti amutaasa omuliro gwe owekitiibwa Allah azza wa jalla abooluganda barakallahu fikum lekcha yaffe bwete bwegenze ninga tufundikira management ya Hamad Islamic Center entumye okubeera nti mbategeeza nti okuwandiisa abaana kwatandise officially mu butongole ku rounds za Hamad Islamic Center ennamata bakirinnya ku luguudo olugenda Bukasa kolasi waggwerako bantumye mbagambe nti essomero eryo libadde likoma ku kibiina kya kusatu naye kati omwaka guno bagenda kwongerako ekibiina ekyokuna mu ngeri yemu era bantumye mbategeeze naam nti essomero eryo lirina ekisulo lirina nedde abaana bakkirizibwa okuva ebweru abaana bakkirizibwa okusulawo essomero eryo mu ngeri yemu lirina kugamba liri mixed amakulu nti abawala n'abalenzi bonna basomera mu ssomero eryo bagambye mbere nga mbategeeza nti essomero eryo lisomesa byombi lisomesa eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala lisomesa n'ebyoluzungu bino byetumanyi ebyoluzungu abaana bibasoma nabyo birungi alhamdulillah babisomesa n'eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala wabula bantegeezezza nti mbere nga mbakkaatiriza nti wabula eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala yesinga okukulembezebwa nga bwe kiri nti moto yaabwe egamba nti aljannatu ghayatuna yani aljanna is our goal okiwulidde ejjana yegolo yaffe oba kyekirubirwa kyaffe bagambye ekyo nkibajjukize okiwulidde bulungi bagambye nkibajjukize bansabye mbere nga mbategeeza nga mbasaba officially
okubeera nti biidhinillahi taala abaana bammwe mubaleete babeere nga basomesebwa eddiini ya Allah tabaraka wa taala n'ebyoluzungu babisome mu ngeri y'emu. Abaana bammwe mubaleete era bankakasizza nti ye endabirira terina buzibu bwonna, endabirira terina buzibu bwonna. Ne bantuma okubasaba nti ennaku zino oba ebbanga lino balina obwetaavu bw'okwongera ate okuyambako era sitiiru, kubanga ekibiina ekyokuna kye bagenda okuteekawo abaana balina okufuna bwe basomera. Okiwulidde, abaana balina okufuna bwe basomera, okuzimba kirasi ey'ekyokuna kyetegeeza, ate waliwo ne kirasi endala, okiwulidde bulungi, eyeetaagisa. Ne bagamba nti waliwo n'okusiba fensi, okusiba fensi, waliwo weetaaga okusiba fensi n'okuteekako eggeeti. Okiwulidde bulungi, abaana b'obusiraamu, abaana b'abasiraamu babeere nga masha Allah babeera security kugamba eyongera okweyongera. Okiwulidde bulungi, security eyongera okweyongera. Bantu bye bategeeze ne bansaba mbagambe oba mbasabe nti omuntu yenna alinayo oba alina obusobozi biidhinillahi taala asobola okubuyisiza ku ssimu egamba nti 0772 97 8 93. Bangambye n'eyokubiri weeri egamba nti 0702 97 8 93. Bansabye mbagambe oba mbasabe nti alina obusobozi yenna obwagala okuyambako ku ssomero ly'obusiraamu ateekemu oba oliawo Allah tabaraka wa taala kyanaayisizaako okumutaasa jahannam n'ebibonerezo bya jahannama, abeere nga okwo kwaweereza obuyambi bwe bujja kutuuka biidhinillahi tabaraka wa taala, bujja kutuuka biidhinillahi tabaraka wa taala. Omuntu asobola okugamba nti nze geeti kanjikole, omuntu asobola okugamba nti nze kampeeyo ensawo za seminti bwe ziti, omuntu asobola okugamba nti nze amataffaali kangagule, omuntu asobola okugamba nti nedda nze kambisereke. Okiwulidde bulungi, ebyetaagisiza okusereka, pulasita yeetaagisa, entebe zeetaagisa abaana kwe banaatuula. Okiwulidde bulungi, kale bansabye mbatuuseeko omulanga gwabwe ogwo biidhinillahi taala, omuzira kisa ayagala okukolerera ejjana ya Allah tabaraka wa taala, ayagala Allah tabaraka wa taala amutaase omuliro jahannam, abeere nga mwana wattu yenyigira mu kuwaayo okufanaganako bwekuti. Asabireko ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okumutaasa ebibonerezo by'omuliro jahannama, okubeera nti amuyingiza ejjanaye ey'ekitiibwa. Abooluganda Hamad Islamic Center mu ngeri y'emu bantegeezezza nti babaagala nnyo era babeebaza obuyambi bwammwe obw'edduwa obw'okuyambako mu ngeri zonna ez'enjawulo, babeebaliza ddala nga basaba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga akkiriza abasasule mu musera, akkirize saddaaka zammwe, abibateere ku minzaani y'emirimu gyammwe emirungi, ebintu ebigenda okuzitoya minzaani zammwe ku yawmal qiyama. Wa barakallahu fiikum. Obubaka nno obuvudde Muhammad Islamic Center. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.